mwana wa Sebo kyaliwo nange ojenjera mbiebisiseja yakuteganyanga bwogiraba lockdown nekiduka wakirekawo okwana yakuseemu awo bateeta nabakukiza yembeera ntibadde nyangu laba ne kasiye yunaze kasiye kasiye naawe oyingiddewo kasire yakayingirawo ogamba otamunangi kawala ku kati katuuse wa batya kali kata kawala babaye sebo jemuli tata kimbo munangi pasi kwecheya wa sitaja yono cheya ate nalise mu babeera ne bachiya mani babeera nabo wabeera waba kamwebale mwatono kumufunira kikundi naye wabe wanywerera yali azunga nnyo ku kyalo niyo ngova batandika omulimu gwa boda waddamu amagezi utegeera kati uli musajja w'amaanyi yakubiri nakimawita nekiwa omwana yakubiri habye bigere bino mwatu mvuddeyo nga bigere bintunduka nga nkunoonya ate namba etwate tujina ekisanga kwegamba ki ono omwana yangambye kya avugira wali ku stage mwatu ngono wamukena akulira aine namba aine namba yo zebade sikimanyi okikwana namutwayako omukene uli natuma mukene kubayita kakatize ekineese njagala kunonera ku mukyalawo ewaka gyali gwe njagala onononeko njagala omunonere obudde ate njagala bukwate bulungi badde ngenda kukozesa wa bodaboda mulala naye ate gwe bbawe kooliwo lwaki ate mmenyekano n'abantu abalala ekijja kukola genda omunonere mwatu kati batwalewo meka mwinatemulaga bafiridwa otwalewo meka okuvaawo paka eri kubayitawo ku logizanex si kulogi kyogera babage akafaako omuleeta eri kulogi emanga eriyo logi emanga eriwe wati eri wa alex sokwende omukyala wange kuleetera kulogi muli omusajja wamanyi asiri mukumanyire wateyamanyiza nze nkwana mukyala woono kati mukumukwana ate mbadde ngenda kufuna owa boda amundeetera ku loogi gye ŋŋenda kati olwokwagala akasente kadde mu family nengamba sente leka nziwere ddala bbawe amuleete neme mujooga mirundi ebiri ntwale mukyala ate n'akasente bakuida aleete mukyala we amuleete akasente nkaweye akatransport musajja gwe kino ekyalo kino okikudde ng'ekito oyenze buli maka kati wasine ku mukyala wange